Mbalamusizaako mikwano gyange nembebaza emirimu gye mukola mwebale nnyo mwebalire ddala amannya Julius Katongole mu miransanafu nga maze okutuuka ku ssaawa 1:35 wano mu ggwanga erya Uganda. Nja kubasaba musharinge video sigenda kulwawo nnyo naye nga njagala amawulire gano gatambule kubanga amawulire gano njagala gatambule mugafunire ddala bulungi. Kyenkusaba kwe kulaba ngo osharinga video etuukire ddala ku bantu ab'enjawulo. Njagala video eno amawulire gano nga bawe gali ku mukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ate gatuuke ne baganda baffe mwenna gye muli abali mu bitundu eby'e Kayunga mikwano gyaffe mwenna sharinga video. Kyenkusaba kwe kulaba ngo sharinga video esobola okutambula. This is a breaking news jenjagala mbabuulire era mugamanye. Twagala okubategeeza kubanga muli mu kwebuuza kiki ekiriwo era nga bambadde amawulire gano nga bawe. Kyenkusaba mu miransanafu tera okugamba nti namba yange eri 0702 22 27 58. Sharinga video kubanga olutalo olugendawo essaawa zino kye bakoze buli omu yeetaaga akimanye amawulire gano gasobola okutandika. Njagala Aliyeti Nakwede obeere ku video eno. Ababaka parliament abali e Kayunga mubeere ku video eno. Buli omu mu kitundu kyo gwe taaginga sharinga busharinzi video mu miransanafu ntandike. Era abantu 10 bwe bawera nze mu miransanafu nga ntandika kubanga mu baganda bange Mwami Museveni asaaga era missioni nja ono bamuyita the ghetto gladiator president yalondebwa ow'eggwanga Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nabanja mwagala ku video eno mukafiri mukafiri Nabanja oyo muvubi mwagala ku video eno. Saagala muzannyo. You share the message. Mumira sana fobeda gwe mulinze mwebuuza Katongole president waffe kiki? Katongole kiri mu kalulu ke Kayunga? Nabagamba nze mbaleetera amawulire mbabuulire kiki ekiriwo kati omukulembeze ali luddawa era kiki tubagamba mawulire ki agakagwawo. Ngenda kutandika video bwenti nja kusaba mukwano gwange ofunawo kachai ogironywako ntandike video egenda kubeera mpanvu kubanga eno yetaasa obulamu bwa president waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Naye nga nkugamba Nabanja mwagala ku video eno, Muwazikaine Rugaba mwagala ku video eno, Salimu Sale mwagala ku video eno, Kalangwa mwagala ku video eno, abakulembeze mwenna abagende Kayunga mbagala ku video eno. Era egenda kutandika bweti abantu 10 sharinga video mukwano gwange etambule. Ekyo kacha muyinza okukola. Ngenda kutandika bakadde bange abantu 10 babalaka bagenda kuwera. Njagala okubabuuzaako nembebaza emirimu gye mukola. Mwebale nnyo mwebalire ddala banna Uganda naddala abawangaalira mu bitundu eby'e Kayunga. Mwebale butatiiririra lutabaalo olw'okujjako nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni abbye eggwanga lino oyo nsi yaleeta nakyemalira omuvandimwe omunyamulenge era nga yawangulwa nga Bobi Wine yawangula akalulu k'eggwanga lino Uganda. Abantu b'e Kayunga tubeebaza ak'ensusso. Ekyokubiri nsaba mutaaginga abantu bano wammangaalisa ababeere ku video eno. Mwami Museveni mumutaaginze. Njagalako akulira police David Okoth Ochola. Njagalako vice we gwe balonda erinnya sinalitegeera. DPC owe Kayunga mwagalako. DPC owe Kayunga mwagalako. Omukyala ntegeezeddwako Yekyemuhendo. Iso Semwai Iso Paso bano bakulutu baseketa bonna abali e Kayunga mbagalako ku video. Mutaginge abaana ba foot soldiers abali e Kayunga. Njagala message eno mugiwulirize bulungi. Era gwe abadde mukujja ebiwojjolo sooka owummule ng'oli Kayunga atandise dda kubanga ennyumba eri mu kujja.
ennyumba eri mu kusaanawo. Era nkugamba wuliriza emboozi ntandise vidiyo. Mikwano gyange muwulidde amawulire agabadde gayitaayita nti the ghetto gladiator, the elected president of the Republic of Uganda, the conqueror, the imaginable, the insinuator, Robert Kyagulanyi Ssentamu, muwulidde amawulire nti bamuganye okgenda e Kayunga. Era bangi ne mbeera waledi bannakayunga ne mugamba nti bannaye katongole nga tusubiddwa essanyu ly'oku nsi lino, nga tusubiddwa akazannyo. Ne muwulira ennaku ng'ebayitamu sheyalinga vidiyo. Nsooke mbawe alatisi zino era mbabuulire omukulembeze ssaawa mmeka zagenda okulinnya Kayunga, era tugenda kutambula tutya. Ensi ekakase nti ye pulezidenti eyalondebwa tewali we bayinza kumugaana kulinnya. Mugenda kakasa olwaleero who is Bobi Wine. Abambadde bali eyo balowooza byakusaaga, abambadde bali eyo n'otunulya Nabbanja tannayigana kusiba sikaati. Oyo mukafiiri mbwayogera ku Kyagulanyi gwe balonda eri. Kati mugenda kakasa nti ffe tuli bayaaye b'Kamoocha. Mugenda kakasa nti Bobi Wine ono afuuka ne pusi. Museveni bw'aba afuuka pusi luli ate ono agenda fuuka kawuka. Abayiteko lindako tandise vidiyo. Kino kibadde kiggula luggi. Kati njagalako abantu 2 muwulire security alert, era vidiyo eno egenda kubeera nzibu nnyo. Mwe Bobi Wine temumutegeera. Kyagulanyi twayagadde Museveni kugamba ebigambo bino ne busajja bwo tewali asobola kulemesa Bobi Wine genda Kayunga, tekiriwo. Twayagadde tubalage ku masannyalaze nti ne president watali abantu ekintu bakifiiringa ku mutima, abantu bakiina. Mwalabye ng'abantu bakulaga ne president watali bayimba enkyukakyuka. Nagambe n'ambulera kiraba edduka. Eno ensigo Kyagulanyi gye yasiga muganda wange eri unconquered. Nabbanja yayise okumanya ne bafulufiga bonna bavudde ne bagamba baaba eno NUP giveeko. Oyo Robert Kyagulanyi Ssentamu teyazimbira ku kibiina nga y'omuntu, wabula yakizimba n'abantu abalala babeerewo. Era kyova olaba ekintu kyakutte. Kati gano gakaabya. Wuliriza kye babadde baagala okukola President Kyagulanyi. Wuliriza najja nenga basomera abantu mu basheyalinge. Waliwo meeting eyatuula gye najja ne mbagambako, nga meeting eno yali eteeseteese okutta Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kalulu k'e Kayunga. Era aba security baali bakipulaaninze okulaba nga Bobi Wine bamusaanyaawo before the election ey'e Kayunga. Era nga baali bapenetratinze abantu abamu okulaba nti akazito Robert Kyagulanyi Ssentamu ke yateekawo okuvuganya Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni nga bamusaanyaawo, era ng'ekifo meeting yonna yakolebwa. Kyova olaba zino ennaku babadde bakipulanize nga bamanya ajjayo n'abagamba mbalaba mbalengera, kubanga Bobi Wine ayina bakigatto be mu NRM, mu Semwai, Iso, Meso, Fiso, Fuso abaleeta information. Kati wuliriza amawulire gano olwaleero, njagala muwulirize vidiyo eno, njagala etambule. Olunaku olw'enkya kagwake ketonye tuli Kayunga. Olunaku olw'enkya kagwake ketonye president w'eggwanga Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu abantu b'e Kayunga agenda kubasalako. Wuliriza emboozi, njagala mutegeere mulemesa agenda Kayunga. Babalimba era nsaba abantu b'e Kayunga president agenda batukako mu Labadaba style. Saawa weziwerera 5 omukulembeze agenda kuba ali Kayunga. Nkibagamba saawa weziwerera 5
tukimanyi nti bayiye SFC bayiye amagye iso meso kuso sido ne baleeta bonna n'abannasirwanako ne babateeka Kayunga road blocks gye ziri nenjagala bategeeza ono bamuyita Badman from Kamwokya. Badman nyinza okugamba agenda kubayitako mugamba ono musajja yaja olunaku olw'enkya data muteekeko kubanga empologoma mu nnyumba mweri twagala tulage ate Museveni tukimanyi naawe enkya gy'oli kati katulaba ani yawangula akalulu k'eggwanga Uganda olukuŋŋaana tugenda dukuba Museveni w'olukubye lwe mugenda okutegeera nti lino eggwanga lirina pulezidenti omulonde the Badman Robert Kyagulanyi Ssentamu ow'emmeme ntono tosembera Kayunga kubanga pulezidenti w'omuwakabi aleese speech enzibu agenda kuyingira Kayunga agenda kunyeenya ekibuga Kayunga era njagala okutegeeza abapoliisi security mugitereese egenda okuma pulezidenti wa Uganda mufe mu kubeera abasinanga abanaaba omukulembeze w'eggwanga Uganda His Excellency ulira akaseera kasanyusa kano ne bana abaddaaba mwana katongole temusobola Bobi Wine mwe Museveni ogenda kuwulira Kyagulanyi nti ate eno feezi mpya asoose n'akulagako nti munnange nsobola okunyeenya nga sinnagendayo zino ennaku n'azikulaga tagenzeeyo basajja bo ne bakaaba kaakati wulira meeting etudde sharinga nsaba abantu abali e Kayunga mwebereremu era sharinga message eno waliwo meeting etudde e Kayunga ekifo bakiyita Katikomu kiri Kayunga naye akakiiko k'ebyokulonda katudde e Kayunga nga balina ennabbanja mu kafiiri babadde bali mu mmotoka eno UJ 0952G ebadde yugi eya gavumenti yugi 0952G bapulaninze ku lunaku olw'enkya nga laalewedde bagenda kukwata ba agents abannakwedde n'abantu abavudde e Kampala. Tubasaba ekintu kimu mu meeting eno balina ekirala kye bapulaninga. Bw'oba bagenze Kayunga teweeyawula ku banno bagenda kubakwata ekyo bakyogedde. Bategese okuteekawo road block e Naggalama. Road block eno bw'oba ng'ogenda kuvuga ng'ogenda Kayunga, try as much as possible ekisooka ofune driving permit. Ekyokubiri bateeseteese buli kwata muntu yenna anaaba ayambadde ekyambalo kya NUP. Bw'oba ogenda Kayunga, try as much as possible bw'otuuka ku road block eyo bagambe ngenda kuziika obudde bunkutte neffe abakitambula n'omukulembeze ekyo mukitulekere ffe tujja komba nti tuzambadde kubanga ffe twasalawo tujja tuzambadde ate obusirikale ne tumuzoolaya. Kati gwe muganda wange ekyokubiri enkya try as much as possible tosula mu kibuga ky'e Kayunga, sula mu bitundu ebyesudde ne Kayunga. Ekyokubiri Aliyeti Nakwede ba agents bo buli polling station teekako abantu babiri bategese okukwata ba agents bo era bateekewo embeera. Amawulire agamu gasasuddwa okulaba nga tegakwata bigiriddwa. Ekyokubiri meeting yatudde ku Katikomu ne bagamba Robert Kyagulanyi Ssentamu ku masannyalaze g'ayina n'amaanyi g'ayina batidde olunaku olw'enkya engeri muzeeyi gye baamukuba akalulu agamba omuvubuka agenda kunswaza, era olw'ensonga eyo bapulaaninga okukwata Robert Kyagulanyi Ssentamu ku entry ng'ayingira Kayunga. Bamugambedde e Kampala twakuwa ennaku zo n'ogaana okujja, naye ku ekyo mukitulekere
kubanga gwe tulina ye tumumanya amagezi. President waffe Kyagulanyi ebye Kayunga okuyingira mu bimulekere agenda kuyingira Kayunga. Ekirala waliwo obululu obutikingiddwa nsaba balagako waliwo obululu obutikingiddwa mu bitundu ebye Kayunga era nga nsaba ekintu kino kibulirizibwe bulungi. Ku katikomu waliwo box enamba eri UG 075 2 stroke R waliwo obululu obutikingiddwa nga buli mmanya ga mwonge owa NRM. Obululu no bapulaninga okubuteeka uliriza bapulaninga obuteeka mu constituency zino wammanga eyantanjeru south mu kitundu kye bayita Kangulumira bapulaninze okubba polling stations 5 obululu buno nga butikingiddwa mannyago. Waliwo n'ekizinga ekirala bakiyita Galilaya. Galilaya muteekeo security y'amaanyi bapulaninga obutakkiriza bantu genda kuumayo kalulu. Abanakuuma akalulu mbagamba mwambale attires ezitali za NUP. Mubeere steady nnyo kye tusinga okwagala bwe buwanguzi. Mission ey'okutta Bobi Wine gye njagala okubagamba. Bano abasajja okumanya baatya omulenzi yabakuba akalulu naye era bakyamunoonya. Gwe abadde alooza nti Bobi Wine wakusaaga DPC Seso Meso Komaso Miseke bonna batudde bagamba tumuziyiza tty okuyingira Kayunga. Naye njagala okubategeeza bapulaninze abavubuka olunaku lw'enkya abagenda okwambala obutishaati bwa NUP beteeke mu laale ya Bobi Wine baleete obutabangalo. Tiimu yaffe egenda okuva e Kampala egenda kuba eyambadde ebyenjawulo. Teogeza ne weetantala muganda wange kuyingira mu ttiimu ya president emukuuma ogenda kugabajja ogenda kukubibwa. Era gugubadde obusente nawe omusirikale njagala okutegeeza bano abasajja bakuba. Abasajja betujja nabo mumira senafu muleka mbadde mumpulira buwulizi mumira senafu nze sisaaga era tugenda kubeera bakambwe nnyo olunaku olw'enkya. Mbagamba mmwe bannayuganda abali eyo tugenda kuyingira Kayunga. Oba tutya oba mu bbanga oba tuyita gwe wansi oba tukola tutya tugenda kuyingira Kayunga. Ate president alina okwogera baagala tebaagala. Oye president wa Uganda bwe kiba kyetaagisa kufa lunaku lw'enkya baganda bange lwe tugenda okufa. Era tugenda kubeera banyiivu nnyo. Njagala okutegeeza nakwede president wajja toyina kuba mutiitiize no bagiyita bato. Twagiyingira tugitegedde. President wapulaninga okumukwatira mu Kayunga ng'asuseeyo naye oli bamuyita badman from Kamocha. Asobola okusulayo era temujja kumufuna. Security alert egenda eri ababaka ba parliament ab'enjawulo. Wuliriza emboozi. Waliwo ababaka ba parliament be batemezaako okwogera president w'anasula ne lwajja. Era baagi tebamanyi lwajja. Era kyova olaba abamu bagenda ku Lwokutaano ne bagamba omusajja ajja kati twatandise kulembeza president mu mbeera ya bwa president. Era enkya kisobola n'okukyuka ne tugamba ssebo president asazeewo tagenda kujja ate era ne tutukawangula. Kubanga Bobi Wine amasannyalaze yagatuwa. Nze mumira nsanafu nsogenda Kangulumira nenkankanya ekitundu. Bagundi babaddeyo ba Fred Nyanseta muntu wa watu ekyo kye bayita obukulembeze. Era njagala obategeeza abantu b'e Kayunga temutya tugenda kuwangula. Amawulire amalala sharinga video saagalako muzannyo gano gakaabya. Nsaba muntagingire ababaka parliament abagenda ku mipiira Arusha era amagawulire gatuuse ku mmeeza yange mbaagala gano gakaabya taginga ababaka parliament abagenda Arusha kubanga kino kibakwatako era muyinza okudda nga bamu muli mirambo
sharinga video. Mikwano gyange abaka parliament abagenda Arusha mfunye amawulire agatali malungi era nsaba mugawulirize bulungi kubanga Honorable Francis Zake mu mutaginge ababaka ba Katabazi n'abalala nga ababaka mu bataginge amawulire si malungi agatuse ku desk yange era ababaka ba parliament abo mbagalako ku video eno kubanga muyinza ofuna emirambo mu kaseera akajjako ejiwera ne 15 sharinga video mu miransanafu kanga bawe. Mikwano gyange mwakitegeerako nti baategeka emizannyo parliament ya Uganda era emizannyo gino gibadde giri mu bitundu ebye Arusha mu bitundu ebye Tanzania. Amawulire genfuna si malungi era nga njagala mugawulirize bulungi kubanga gayinza okuleeta nabe agenda okutuleetera akatyabaga era nga nsaba omubaka Mityana municipality Francis Zake Butebi abeere ku video eno kubanga Zake embeera egenda okutuukako eyinza okuba sinungi. Ababaka bonna mbaagala baganda bange video eno nsaba etambule bwe mba mwagala Honorable Zake bwe mba mwagala eggwanga lyammwe bwe mba mwagala ensi yammwe kubanga ekikoleddwa kiyinza okubeera nga si kirungi. Kantandike video ate mbeere nga mbabuulira bulungi ekiriwo mu kaseera kano. Abaka bali Arusha nziramu okubabuuzaako mikwano gyange nembeebaza okukiikirira eggwanga kyemukola kirungi naye waliwo ekikoleddwa kyenjagala mwenna mukitegeere. Mawulire si malungi era nga nina wano mwakayivuza mbifunye bulungi kyembadde njagala. Waliwo missioni egenda maaso eyo gye muli mukulu Simbwa Fred Kagwa omubaka we Nakifuma era nga njagala mugiwulire bulungi. Missioni eno egenda kukolebwa bweti era nga abamu kirabika kyabatuuseeko. Nkunyingi muwadda mumuteeke ku video kubanga kino ayinza okubeera nga ke kaseera ke akasembyeyo okubeera nga mulamu era nga amawulire gano gantuuseeko naye mumuteekeko kubanga naye yagenda era Dr. Ilderman mumuteekeko Dr. Ilderman mumuteekeko. Kati ntandise video entuufu njagala ntandise. Mikwano gyange be bana ababaka bagenda ku okwewummuzaamu era nga yo Honorable Joel Ssenyonyi kubuuzizaako mukama wange nekwebaza omulimu ogwo gwe mwagendako. Ono be bano Dr. Ilderman ne Honorable Joel Ssenyonyi be babaka baffe. Waliwo pulaani eyaweereddwa omusajja oyo ali mu Redi gwe bayita Muhammad Nsereko n'ababaka ba NRM abamu. Honorable ayeyitowe Kampala Central kamusike bulungi mumulabe nga musanyufu ali ne Zake yuyo Honorable Muhammad Nsereko. Pulaani eri bweti ababaka mu bataginge tuleeta ebintu bino ate onaamala mugamba abasajja batusse. Pulaani eno yaweereddwa abantu babiri asooka ye Kuriso Bole oyo ali ne Zake ne Muhammad Nsereko. Kiki ekyabaweereddwa? Bamaze dda okuwandiika amannya g'ababaka ba NUP era bwe muddayo bulungi emabega ebyemizannyo mu parliament bibadde tebijjumbirwa nga bwe byajjumbiddwa kati era nga ababaka parliament abawerako 43 bonna bagenda. Muhammad Nsereko ne Kuriso Bole ne ttiimu yaabwe be babakonvinsinga ogenda okwetaba mu misinde emipiira okubaka n'okusika omuguwa mu bitundu ebye Arusha. Mission eno nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni abadde atta bannayuganda era ng'akyabatta baagimalidde mu biliyoni 33 nga mission eri luddawa. Ekisooka Muhammad Nsereko Kuriso Bole baabawadde mission ey'okulabanga
baafuna ababaka ba paalamenti abo naddala abawala abato okuli Ellen Nakimuli ow'Ekalangala, okuli Nabukeera Anifa ow'Emukono, n'ababaka abalala ba Joyce Baagala nga bagenda bakola kiwuliriza emboozi obateeka mu mukwano abawala. Abawala babateeka bakuteeka mu mukwano, olaba omusajja nga ali mu kumatiza bigambo, okkirize ogende mu loogi oba mu woteeri we musuze. Ekisooka alina okulaga obubi oba NUP, akulaga obubi bwa Bobi Wine. Bwakupasuweedinga n'okkiriza ekyo mission ejja kubawedde. Ekyokubiri, baateeseteese okubawa obutwa. Obutwa buno mugenda bufuna butya? Muhammad Serekono ne Kuliso Obole nga bw'obalaba nga basanyuse, abantu abo deadly activities bavudde bazikola. Kuliso Obole ne Muhammad Sereko bano ababaka babaagala. Honorable Sake Francis Butebi bw'adduka emisinde n'okulembera, Muhammad Sereko yaleeta ambuleera eno, ogiraba ambuleera eyo, n'agikusiiga n'agikuwa, era akusaba ekigambo kimu, try as much as possible ng'ovudde Arusha. Ambuleera eno yagikuteeka mu feesaati, obulamu bwo muganda wange buli mu katyabaga. Era bw'otagenda mu ddwaliro kwekebeza, zaake bino eby'emisanyo mwenna baabafunye ne babateeka mu ambuleera mu Joel Ssennyonyi. Ebyokulya mwe mulowooza muli eri, babaleetedde ebicepere. Baganda bange bano be muliko bantu babi. Muganda wange omusajja oyo bamuyita Oranya, Jacob Oranya, omusajja oyo omulaba ngenda mwogerako. Babafunye ababaka abawala abato baabo, mubalabye abawala ababaka abato nga bonna babadde dda mission. Bagenda bamaliriza batya? Era bw'obanga weewuze ekiwojjolo n'omubaka paalamenti akatambi baakakutte. Akatambi muganda wange oba tonnawujja. N'ababaka ba NRM bano abasajja mu 7 mission baagitegese. Era abasajja aboogezi bali mu kwogera, bali mu bagamba Nabukeera omukolera muzeeyi, Nabukeera kola bwoti, ono mwana w'Ekalangala bali mu balaga. Era muganda wange Simba Fred Kagwa onkulabye wano ng'onyiriridde ddala bulungi, abasajja babeetaaga. Era abamugenda vayo mu kutudde project ne ddiiru, naye mbagamba ekigambo kimu, omulabewo abamulabewo, obutwa bagenda bubateera mu mazzi. Ntegeeseddwako agaalo enzooli ge gali mu ggabi bweyo. Baganda bange muyinza n'okutuuka 2026 nga mutandise okukwenguka mugweri. Era mbagamba nti Museveni ne gavumenti ye basi, nze ekibagamba buli kaseera, bino ebintu eby'emizannyo bisobola okutwaza obulamu bwo. Yes, muli mu kunyumirwa ne mubeereko ne distance. Bano abasajja ba Muhammad Sereko bali after money. Mwenyina se Nabukeera nkulaba ekintu kikunyumidde wali, kulaba nga okifiiringa, naye kugamba mission yenu Bobi Wine mwamulabako ng'agenze mu Arusha okuzannya akapiira. Amanya abasajja bano, era abasajja bano bannakyemalira babayina mu ango babafunye. Akaseera kano Munnayuganda gw'oyinza okulowooza kati olaba baabano balabye ono omukyala ono ye minisita ono aliraanye Honorable Joel Ssennyonyi. Kati omukyala oyo afunye akakisa akaliraana Honorable Joel Ssennyonyi. Era Honorable Joel Ssennyonyi bano abantu beegendereza. Omulabye minisita oyo, minisita kati abakyala abo yakimanya Joel tumufunye, yasuze mu kasenge ki, ne boogera kati teekamu kino kola bwoti.
ono aliraanyo Dr. Irudamani naye minisita. Baganda bange ffe tufuna security alerts. Mukasambidde gyali. Era ya penetratinga dda Mukasambidde. Alina ababa eri mwagenda okujja nga Mukasambidde ali eri. Gwojja kulowooza osamba akapiira onyumirwa. Naye akapiira muganda wange myezi 2 kakusambe. Era njagala President Robert Kyagulanyi Ssentamu tutuuze ababaka bano oba orienting about these enemies. Baganda bange embeera gye tulimu Museveni agala bamalawo. Naye abamu tebakitegeera. Abamu bakyali mu lwali. Abamu bakyali mu yegeyege. Kati mbagamba mu ababaka mwebereremu. Ababaka listi eno wammanga. Honorable Joel Senyonyi omubaka wa Nakawa East. Honorable Zake Francis Butebi omubaka wa Mityana Municipality. Honorable Chiyaga Hilary omubaka wa Mawokota North. Honorable Nachimuli Eren omubaka we Kalangala. Bebatajetinze bensoma era nsaba muwulirize bulungi. Honorable Ndabukeera Anifa mbagamba mwenna mwebereremu. Ensonga eyo ngimaze. Ngenze ku ndala. Waliwo security alert ku President Robert Kyagulanyi Ssentamu bakampeereza ka message eve Kayunga. Njabasaba mu sharing video. Abe Kayunga nsaba muwulirize akantu kano. N'ababbi b'ettaka ba Museveni njambateekeko. Nsamudde mulabe ka video kano kubanga omulama gwendeeta guli wano era obubaka busabutambule kubanga bano abantu basaaga kati kino kye twagala mu ggwanga. Kakati ku nsonga eyo nja kutegeeza abanyamulenge bano bansi yaleeta abava eri ne bajja ne babba ettaka lyaffe. Bino ebintu byabadde Masaka. Waliwo abanyamulenge abavudde eyo mu bunyamulenge bwabwe ne bajja ne beesenza ku ttaka nga baagala okutwala ettaka. Ettaka eryo lirina omuzikiti ogumu e Masaka eyo. Abanyamulenge bano basi balina bupisito bwabwe n'ebinyindo byabwe ebijingirire n'obatunuulira nga balinga ebimmonde bye balinyidde mu kkubo ne bajja nti batwale ettaka ly'abantu b'e Masaka. Muganda wange baakubye abanyamulenge ne bayita Ssaabachwezi. Bali bakuba. Era ttiimu eyo eyakubye tuginoonya. Twagala ogikozesa mu kuggyako Museveni. Abasajja bakubye abanyamulenge. Bazire mumbalage. Abanyamulenge njagala obategeeza. Mupulaninga otubbako amataka laba.
Jawo kutegeeza mukwano gwange abantu bakuba. Obadde bakwawoza maaya amawe. Abasajja bakubya abasajja bano. Njagala okutegeeza gwe Munnayuganda. Oli Masaka, Oyima, Kiryandongo, akaseera kano. Mwino abantu bano batereza mu layini. Tebagenda kututwalako bintu byaffe nga tusirise. Bano abasajja babbi. Bano abasajja tebatwagala. Eggwanga lyaffe baagala okutuyisa ng'ebisolo. Gwe n'oveeri n'obusiru bwo n'obujoozi bwo. Abanaku abajja abawejjere nga temwali temumanyi na kunaaba ne mujja mugobe Bannayuganda ku ttaka. Lino eggwanga lyewuunyisa. Mwami Museveni ne gavumenti yebbye Bannayuganda. Efudde Bannayuganda ebisolo. Etufudde abawejjere. Ne tubeera mu kubonaabona olukya lwe tubala. Mwami Museveni gye buvuddeko Betikamya. Betikamya n'agamba bano abasajja babi. Betikamya yavaayo n'ajja n'ategeeza Mwami Museveni ekkololo ku nnaku ezo. N'amugamba ssebo tukole audit eya buli muntu. Museveni n'amugamba tekisoboka. Mwami Museveni waliwo abantu ababba ne batwala ettaka ly'abantu ne batta Bannayuganda nga beesigama ku State House. Gwe Betikamya tolowooza nti ba IGG abaaliwo baali tebakola. Mwami Museveni Irene Mulyagonja bwe yavaayo n'amutegeeza nti abamu ababba bava mu State House. Yateekawo kakundi akakulemberwa Kano Edith Nakalema bawongeze obubbi bwabwe n'obukyayi. Gwe Munnayuganda ndaba nkugamba ebigambo bino. Eggwanga Uganda mulina okubunyiiga. Bano abasajja kye babateekamu ye fiya. Ke kaseera tutegeere nti eno ensi yaffe. Buno obujoozi Abanyamulenge bwe baleese mu ggwanga lyaffe. The Nyampianizi n'atuuka eri nabba ettaka n'akwata omuntu n'amuteekako ogusango n'amuteeka mu kkomera. Nammwe ne mubeera bassekibotte ne mutuula bannwanirire. Ne mubeerawo ng'ababuyabuya abatategeera. Ono omusajja ne gavumenti ye ey'ekibambula ey'ekitumbujju beetegefu okubamalawo babasaanyeewo. Bino ebigambo tuzze tubibagamba. Buganda Kingdom ne tubalabula ne mudda ne mwebuzaabuza. Essaawa zino bagenda kutwala ebitebe by'amasaza byonna. Era njagala okutegeeza Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda. Olina okukyusa bunnambiro Katikkiro wa Buganda ne baminisita be baateekawo. Bw'otaakikole bunnambiro Obuganda bugenda kuddayo eri gye bwava. Era bano abasajja Abanyamulenge bateeseteese obusajja bwabwe bwe buba busikira. Museveni tajja kubamanyiira. Bino byajja ng'ayogera musimanya muwoza ffe ng'Abaganda ffe tuli Baganda. Ate tetugenda kukitiiririra. Tojja kyogera oba misana. Olina okusooka ne wekkiririzaamu nti oli Muganda. Bajjajjaffe baali basajja abatatya. Bwe tunakkiririzaamu baagala otukyayisa Obuganda olw'okuba bo Banyamulenge. Bano Abanyamulenge ababbi abatatulekedde kantu. Abasajja ababuyabuya abatategeererako ddala. Tuyinza kubakola tutya? Sharinga video mukwano gwange amawulire ago gakaabya. Era njagala okutegeeza gwe Munnayuganda yonna gy'oli. Lino eggwanga liryo. Mulina okuggwamu akatengo. Bino bye twogera tujja byogera paka kufa. Tuli beetegefu okufiiririra ensi yaffe. Kubanga lino eggwanga lyaffe. Sharinga video. Honorable Muhammad Segirinya. Mbaka Kawempe North Constituency. Waliwo obaka bwasindise era naye kamuwe eddakiika nga ziizo Honorable Muhammad Segirinya mubasomere ate mubufune ate tulabe engeri enkya gye tugenda e Kayunga. Nze bampita mu Miransanafu enkya ndi Kayunga. Mweno musaagana mu Miransanafu aba muli mu bitanda bannange nze bannange nkugambye omusajja mugambe enkya ndi Kayunga. Ndi Kayunga. Sharinga video. Yene baluwa ombaka Kawempe North Constituency jengenda okusoko basomera uliriza bulungi. Honorable Segirinya Muhammad Kawempe North, Honorable Alan Sewanya na Machindye West, Chigo Main Prison. Ebaluwa eno nsaba mugirabe jendi mu kusoma yiyo era nsaba mujulize bulungi.
Honorable Segirinya Muhammad Kawempe North Constituency, Honorable Sewanyana Alan Machinde West, Chigo Main Prison, Kampala, Uganda. P.O. Box 4150 bajiwandise ennaku z'omwezi 12 December bere abere mugumu. Ne bateekako eri ofisi y'omukulu yayise mu ofisi y'omukulu atwala Chigo Prison eri NUP members of parliament n'abawagizi okwemulugunya kwange gye muli. Muze mukwano gwammwe Muhammad Segirinya. Fe ababaka Honorable Segirinya Muhammad Kawempe North ne Honorable Alan Sewanyana Machinde West tubadde emabega w'emitayimba ebbanga liyiseewo, naye tuwandise ebbaluwa eno nga tusaba bannayuganda tubanyumize embeera nga bweri, era tusaba ebbaluwa eno etambule ku mikutu egy'enjawulo okuli social media, radio, TV n'ebirala. Era mwenna tusooka tubaagaliza Christmas in bracket sekukulu ennungi wamu n'omwaka omujja. Tusaba bannamateeka wamu twebaza bannamateeka baffe Abalukwago and Company Advocates ne Malende and Company Advocates olw'okutulwanirira okulaba nga tufuluma ekkomera, naye tulina obunyiivu bw'amaanyi eri babaka bannaffe naddala betukiika nabo mu paalamenti era betuva nabo mu kibiina ekimu ekya National Unity Platform. Olw'obumenyefu obw'emitima gyaffe, okusaba kwaffe tusaba kugenda eri ababaka ti emisango gino egyatuteekebwako bagiteekako lwa ndowooza zaffe ez'ebyobufuzi, naye mukimanye nti leero ffe abali mu kkomera naye enkya mmwe abagenda okuyingira ekkomera. Segirinya n'awandiika wano, mikwano gyange nze Muhammad Segirinya omubaka wammwe siri wa Kawempe nzekka. Nalumbibwa obulwadde mu kkomera, obulwadde obundetedde obuzibu, era nga mikwano gyange n'empeke tezirabika. Mwakirabako ekiwundu kyange ku kigere bwe kyavunda. Mikwano gyange nina ennaku okubategeeza nti essaawa zino bannangirira nga bwe nalwala kansa, era ne banteeka mu balwadde ba kansa abali mu kkomera ery'Ekigo gye ndi kati. Naye gwali teguli gutyo nga obulwadde bwange obubaddewo bangi bwe mutamanyi munda mu lubuto lwange. Osi ow'ekkomera ery'Ekigo n'ategeerako nti natumya eddagala lyange ly'emmira. Eddagala lino bwe nagendayo okulimusaba osi ow'Ekigo n'antegeeza nti oyagala kwewabutwa era tetujja ddikuwa, oda zavudde waggulu, muyina okubonaabona. Mikwano gyange nakaaba amaziga agajjulujjulu nga ndi mu kkomera erya Maxon Bay Prison. Nawulira ennaku nnyingi, ebbanga lye mmaze mu kkomera ery'emyezi kati 3 n'ekitundu, nga nze endya si nnungi
era nga mbategeeza nti emmere gye batuwa efaananibwako emmere eweebwa buli obuntu bwe sitasobola kwogera. Seggirinya tebansikiriza kulaba nga ŋŋenda okusaala. Okuva lwe najja mu kkomera baŋŋamba oyo mussi w'abantu era banteeka mu b'emisango eminene. Nsiiba mu katimba, sirengera wabweru. Mikwano gyange ebirowoozo bye nnina bingi olw'obulwadde bwe nnina n'ennaku era biyinza okunzita. Okusaba kwange, nsaba nnyo bannayuganda yonna gye muli abalwanyirizi b'eddembe, naddala abali ku social media, abantu bange abali ebweru, ab'e Netherland n'ebitundu ebirala. Baganda bange nfa n'ateekawo buddooti 3. Nfa. Baganda bange nfa. Embeera si nnungi. Olumbe lumbala embiriizi. Baganda bange bali Amsterdam, mbaagala nnyo era mbalowooza. Munnwanirire. Mr. Update wammwe omubiri gwange gumanyi munafu. Simanyi oba naasobola okuddamu okwogera gye muli, kubanga nagenza okiraba. Ekisa kye mbadde nakyo ekingi n'okwagala kwe mbadde njagalamu nnyo abantu kirabika kye kintuusizza ku kino. Emisango gye bansomera egy'okutta abantu e Masaka, we battira abantu saaliwo, nali Netherland, nga mikwano gyange gye Netherland gimpise okunkulisa ekkomera eryasooka bwe nali nga nsibiddwa nga mmanja mikwano gyange Edi Mutwe, Nubian Lee ne James mu biro. Baganda bange gye nalaga mikwano gyange mu speech gye nabawa, nabasaba okusakira constituency yaffe eya Kawempe North era ne batuwa obuyambi. Naye amaziga gampitamu, ekyanyaniriza nga nzija ku nnyonyi kwe gamba nti natta abantu. Fayiro buli lunaku baleeta fayiro. Essaawa zino ku musango gwange nina fayiro 4 era ng'esembyeyo baŋŋamba natta abantu esettaala. Okukaaba kwange n'ennaku yange gwe mutwe gwataddewo. Mpulira ennaku emmalawo. Simanyi oba nnaava mu kkomera. Olw'amawulire genda bagava wabweru okulaba nti banneerabira dda. Simanyi oba nkyalinayo mukwano gwange wabweru ayinza okunnwanirira. Naye nga mbasaba mukyasobola okulwana. Waliwo ennamba z'essimu ze baabasomera eza Human Rights, asobola nnyambe ne baganda bange nzigwawo. Njagala okwebaza Pulezidenti wange Robert Kyagulanyi Ssentamu. Weebale nnyo, weebalire ddala okujja nonkyalirako bwe nali mu kkomera ery'Ekigo, ate era nojja ne mu ddwaliro ery'e Mulago Kawempe. Ssebo omukulembeze twasiimira ddala. Honorable Ssewanyana naye n'awandiika wano. Baganda baffe mwenna gye muli, tubasaba okutulwanirira era tubasaba okulaba nga muteekawo embeera eyinza otujja mu kkomera, kubanga obulumi bwe tulimu bungi ate nga mmwe mwekka abayinza otuyamba.
baganda baffe tubakoowoola yonna gye muli okuyimirira naffe. Honorable Segirinya alina akantu ke yagize wano n'ateekako NB n'ekakaabya amaziga. Simanyi oba naasobola okukasoma kubanga akatongole ndi munafu. Embeera ebiri ku babaka Segirinya bikaabya ate binakuwaza. Naye akantu kano ke yataddewo njagala nkabasomere. Badde saagala kasoma kubanga kanakuwaza, naye kankabasomere kubanga ebbaluwa yaleese bbiri eno baagituwadde nga ffe abali ku social media, naye sandyagadde kutuuka awo era sikirowooza nti sootuuka ku Segirinya. Naye kibasomere kubanga ndaba kyekisinga obukulu. Yawandiise bw'ati: eri bannayuganda mwenna, eri abantu ba Kawempe North Constituency, abantu bange abali mu diaspora, mikwano gyange mwenna, bwe mbanga sisobodde kufuluma kkomera oba singa nfiira mu kkomera, kubanga ndaba ndi wakati w'okufa n'okuwona. Bino bye bigambo byange ebisembayo. Baganda bange, nali mbaddeko mu kkomera, nange natuukako mu mbeera bweti ewandiika eddaame lyange nga bantadde mu kkomera ku misango gye nali simanyi naye olw'obwagazi bwe nalina eri eggwanga lyange. Segirinya emisango gye bamuteekako nange gyali minene. Emikwano egisinga mu budde obwo tegyasobola kujja, ne bwe nayita bannange tebasobola. Ne ntuuka ekiseera ne ŋŋamba Museveni alabika mpangudde, ne gwe yakozesa balabika bampangudde. Natuula wansi, abamanyi Kitalya prison waliwo buloko gye bayita Unity 4 gye baali banteeka ku bulangiti gye nali nsulako. Olunaku olwo saalya, ne nsaba omu ku bakulembeze ne mugamba nsaba lupapula. Ne nfuna olupapula, ne ŋŋamba kampandiika ebbaluwa nsaba bagende bagisomere bannayuganda, bagiwe maama wange, bagiwe n'emikwano gyange. Kyali kiraamo kyange, kyali kiraamo. Era mu budde obwo nasabanga nnyo Katonda, ne mugamba bwe kibanga ly'ebbanga ly'osembyeyo mbeere ku nsi era nfiire mu kifo kino nga ndi mu kkomera ku misango gye sitamanyi, omwoyo gwange Mukama gwanirize bulungi. Nawandiika eddaame lyange. Ekisooka kwali kwebaza. Neebaza nnyo omukulembeze wange Robert Kyagulanyi Ssentamu. Yadde yali mu kkomera. Naye nafukamira ne mwebaza. Lwaki namwebaza? Okulaba nti yannyamba nnyo. Ye yali mu gundi esooka nenga Bobi Wine weebale kunkolera kyonkoledde mu bulamu bwange
nensobola okuteeka ettaffaali ku nsi yange. Yadde nali mukomera, nali sina kyemmanja Bobi Wine. Era mukomera ekyansizangamu essanyu nange okutambula mu basiba abalala be baaleetanga mu COVID, kwe kuwulira nti Bobi Wine ali manaafa, ali koboko, ne ŋŋamba kye twalwanirira Bobi Wine tugenda. Olunaku olumu olwannuma ennyo, ekitalya kwolwo nagula ne amanda ne rediyo nga mmanyi tugenda kuwangula akalulu k'obukulembeze bw'eggwanga. Era bwe baalangirira akalulu ne ndaba ng'embeera nsirifu, waliwo omukwano gwange bamita Serunkuma John Bosco, obudde obwo nali Katikkiro, Baserunkuma nabayita ne mbawa ew'okusula ne mugaa Serunkuma wulira ekiri ebweru. Kati ate ng'obudde obwo ne ba Edi Mutwe Nubian Lee babaleese mbalaba ne ŋŋamba tufiiriddwa. Omusajja ono yatukwata eyambalira ekintu kino yakola. Ne mpulira ennaku ng'ennuma ku mutima naye nga sisobola. Bansibidde, omanye okubeera mu kifo ng'otambula n'ova weetooloolera mu kifo kimu emyezi 9 Katongole gye namala mu kkomera. Katongole nasaba Katonda ne mugamba ebbanga lye ndi mu kkomera nino dikozesa, sigenda kwestinga any my time. Kyova olaba nafuuka omusumba ne mbuulira enjiri. Bwe namala okufuuka omusumba ne bampa n'obukulembeze mu kkomera abasibe, ne bannonda ne bagamba ono ye mukulembeze waffe. Serunkuma abakiweera obujulizi ne bagamba ye Katikkiro. Naye nga buli budde bwe mbuulira enjiri, mbuulira abo bakkano bajjeno, ne mbagamba muli wano ne mwali temukimanyi nti musobola okubeera wano naffe. Mwali temukimanyi nti nsobola okubeera omukulembeze wammwe. Naye mulaba ensi abavubuka abali mu makomera, abazeeyi abalaajana, baganda bange nawuliriza emisango nebaza Katonda eyanyamba ne ŋŋenda mu kkomera. Era abansiba n'abampayiriza nabasonyiwa. Kyova olaba sikyaboogerako. Nsaba Mukama abawe ebirungi. Kwolifuna omukisa n'ogendako mu kkomera, abantu abatalina misango bali eyo. Naye ensi yesobola otuula wansi n'ekusalira omusango. Kyekino Honorable Sseggirinya kyawandiise n'abagamba bwe kiba tekinnakutuukako oyinza okugaana okunnwanirira. Sseggirinya embeera gy'alimu nzagimanyi. Ne bakuyita ne bakwambaza ki uniform ekya mada babaawula. Uniform gulinga gwa papo ne bakulengerera oyo musi, oyo ali ku repu, oyo ali ku defilement. Abo ba myaka mingi, abo ba misango mingi. Abantu baffe bo babiraba ng'ebyokusaaga nga tebinnakutuukako. Sseggirinya is a member of parliament. Agenda mu myezi 3-4 ng'ali mu kkomera. Olaba atuuka mu situation etwagaliza omwaka omujja ne Christmas, essuubi limuweddemu. Omusibe tosobola kwerwanirira. Ffe abalina okulwanirira abasibe bave mu kkomera. Baleese abaana baffe b'amacete, babaleese Makindye naye nga b'amacete. Omulaba ali ati tamanyi na kiddako. Naye mukwano gwange tugenda kukola tutya? Tugenda kukola ki bwe tuteerwanako? Julius Katongole mbagamba tetulina kuzikiza, tulwane nnyo tulabe nga tukola kye tulina okukola. Namba yange eri 0702 22 27 58
0702 22 27 58. Katongole Julius mukama abakuuma.